abakozi ba gavumenti abatalina ssimu za ssere za smartphone omusaala mugwerabire. Gavumenti eyisizza ekiragiro eri abakozi baayo bonna mu ggwanga abatalina amasimu ga sseereza agamanyiddwa nga smartphones nti tebagenda kuddamu kusasulwa nsimbi zaabwe ez'omusaala okutandika n'omwezi guno ng'omu ku kaweefube okumalawo abakozi ab'empewo mu bitongole bya gavumenti. Okusinziira ku minisitule y'abakozi ba gavumenti ya public service, gavumenti erina abakozi abasukka emitwalo 37,100 abamanyiddwa mu bitongole byayo eby'enjawulo nga bonna emisaala gyabwe giyita mu kutambuza mpapula ekiwebwetu abakulu abamu okuteekamu abakozi ab'empewo basobole okwenogera ensimbi. Mu nteekateeka y'ekikugu empya eyatuumiddwa Human Capital Management System, ebitongole bya gavumenti byakuteeka abakozi baabyo bonna ku mutimbagano omusaala gwe bateekeddwa okufuna akawunta zaabwe kwe balina okufunira ensimbi zino ebibakwatako byonna basobola okwongera okulaga obwerufu. Wabadde atongoza enteekateeka eno minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Mululi Mukasa ategeeza nti gavumenti ebadde esaasanya ensimbi ezisoba mu buwumbi okusasula omusaala gw'abakozi kyokka ng'ate bangi be basasuliramu ab'empewo. Obunafu obaddewo bungi. Okusooka ebintu bya mikono oli akola gundi fayiro waddembe okuteekamu ki kyayagala oluusi fayiro nebula oba olupapula kwawandiise ne lukola ki ne lubula kati oli ne kibwetaagisa ate okuddamu omuntu n'atambula myezi 6 atambula oluusi mwaka mulamba naye kakati kasita ofuna ebbaluwa ekifaananyi kyo kijja kutwalibwa identity card tukolagana n'ennira kati go wempewo gw'otaddewo atalina nankani yenna system ejja mugaana kubanga kasita ogira ekwatira ddala ti gwani ndize Kaweesi nazaalibwa Jindi era nkola mu Ministry ya Agriculture ndina ekifo bwekiti sente zazenfuna ziri bweziti kakati bana ab'empewo oba olina ayingizaamu ababe nga 10 system erina mechanism ega nti gundi Kaweesi yakoze eki yataddemu ekintu kino era mpola tujja kulondwa ati Kaweesi kino wateekamu kyaki ate bwenti koli amateeka kakoleko nga bwe kyetaagisa. Minisita Mululi Mukasa agamba nti abakozi ba gavumenti okubeera n'amasimu agaseereza buli omu agenda kuweebwa app ku ssimu ye musobozesa okulondoola omusaala gwe mu mbeera entuufu era ey'obwerufu. Kakati na bano abadde babuzaabuza abakozi ng'oluusi amujja ku payroll n'amuga nti aba public service yakujjako oba ekusazeeko ssente bweziti ebyo nabikoze ekibikomye kakati oli tejja mwetaagisa kutambula eno n'eri n'avayo n'adda eri ng'anoonya musaala gwe oba bamuzeeko. Simanyi waliwo nekibayita supplier number tojja kufuna mu ssente nga tofunye supplier number naddala mu local government ebyo nabyo bikoze eki bikomye kubanga omuntu lwayingira mu kifo ne bamuwa ebbaluwa emukakasa mu kifo information yonna neba eyingidde mu kimu system n'ennamba agifunirawo. So yenkola eno gye tutaddewo bw'abanga mulwadde talina kudda ate kuwandiika mabaluwa nti sebo sijja kusobola ndi mulwadde agenda ku system ku simu ye smartphone n'ategeeza mukama we nti ndi mulwadde ndi mu ddwaliro ayinza n'okuba n'akafaananyi ne kamulaga nti ali ku drip ekitegeeza nti mulwadde kati system eno ejja okutuyamba. Eyo nga tuvuddeyo minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami b'amagombolola abajja okukwatagana n'ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyettaka Buganda Land Board basobole okutambuza obulungi emirimu gy'omutanda. Oweekitiibwa okwogera bino asizidde mu ssaza Bulemeezi bw'abadde aggulawo omusomo wakati wa Buganda Land Board n'abaami b'amagombolola okuva mu masaza Bulemeezi ne Buluuli nga guli ku Luweero Diocese Guest House. Abami ba Kabaka mufube okulaba nti muteekateeka ate musse mu nkola buli kimu mu budde obutuufu amwe n'enteekateeka ennungi. Ekyokubiri okukolera awamu bw'oba olina olukiiko lwo kolagana nalwo bw'otokolagane nalwo ojja kwesanga nti omwami wa Kabaka ofuuse wa byattaka n'olina ebitongole ebirala 16 tojja kukola mulimu gwayo kubanga gwe ow'ebyettaka kugombolola linga agamba nti ow'ebyettaka aveeyo akwate emirimu gye gy'owegombolola. Lwekyo mbasaba mutambule ne bannammwe. Buganda Land Board yamu ku bannammwe tosobola kukola nsonga za ttaka tulina Buganda Land Board. Ekiwandiiko ekibawo obwami kuliko obuvunaanyizibwa bwabwe mukyetegereze. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo ye asabye bonna Ssaabasajja Kabaka be yawa obuvunaanyizibwa bakwasize wamu okulwanirira ebintu bya Buganda.
ng'ekiseera kino ettaka kati kyekisinga okwogerwako ndowooza ng'oggyeko bomu ezakubye ekiddako kakati ekibobya abantu omutwe kama Katonda laka yateekateeka omusomo guno gujje gubeerewo gubeeko bye gunyweza mu kumanya eri abaami ba Kabaka kuba be basaale abogenda okulwanirira ensonga zino zonna n'okuzimanyisa abantu abalala be bakulembera wansi eyo. Ekitongole kyaffe ekya Buganda Land Board kirina omulimu munene nnyo ajja kukyebaza naye kirina okusomoozebwa kunene nnyo oluusi okusomoozebwa okwo ne kuggyibwa mu mbeera egamba nti oba tekikoze kimala kaakati bingi n'okutuuka okuba nti n'ettaka eryo tunaba kuzuulawo weeri ate nga n'abalirina oba oliyawo si beeteefuteefu kugamba nti abafu ebyammwe biibino mukama wange Ssenkulu nsaba yenna gye tuyita abaami nga nange bebakubiriza nti tusooke tulwanire wamu. Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza yasabye bonna bekikwatako baleme kwesisigiriza mu buweereza bwabwe. Tumanye nti ffenna gwe tuweereza ali omu era gwe tuweereza ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekyo bwe tukikwata bingi bijja kutwanguyira. Ekyo bwe tukikwata tujja kumanya nti bwe ndaba omuweereza wa Kabaka ono omukulu Bashiru Kizito obuvunaanyizibwa bwakola bwa Bwakabaka era nange ng'omwami wa Kabaka kyenkola kya Bwakabaka era tukwaba era tuloopa mu ofiisi y'emu. Naye bwe tutaakwata ekyo buli muntu n'akwata ekkubo lirye tujja kutomereganira mu kkubo ate nga bwe tufuluma nga Kangaawo bw'ayogedde bwe tugenda eri abantu ba Kabaka tewadde tuvudde mu Buganda Land Board batubuuza ebya POESA batubuuza ebya CBS ebya BBS ebya Suubiro Zambogo ebya Mwanyi Terimba byonna babitubuuza. Eyo nga tuvuddeyo nga Parliament eddamu olwaliro okukakkalabya emirimu gyayo oluvannyuma lwa bbomu ezaakuba mu kibuga Kampala ekifo kino kiggalwa ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku luguudo lwa Parliamentary Avenue era abantu batono ddala bakkirizibwa okukozesa oluguudo luno. Omusasi waffe wa Ssajja Mahadi akedde ku Parliament eno kaatuwa embeera nga bweri. Nga olunaku lwaleero Parliament eteekateeka okuddamu okukakkalabya emirimu gyayo ebyokwerinda bikyali binywevu ddala wano ku luguudo Parliamentary Avenue era nga abasirikale abawerako baayiriddwa ku luguudo luno nga n'emmotoka ezikozesa oluguudo luno nazo ntono ddala ng'omuntu akozesa oluguudo luno asooka kwennyonnyolako n'alaga obukakafu nti ddala ofiisi gy'agendamu eri ku luguudo luno nga n'abatambuza ebigere nabo bamala kwazibwa era ne babuuzibwa wa gye balaga mu ofiisi ez'enjawulo nga abantu batono nnyo b'osobola okulaba abakozesa oluguudo luno okuli ab'ebidduka ate ssaako n'ab'ebigere nga zo pikipiki zo sinnalabako yadde n'emu eyita ku luguudo luno. Yo Paalamenti olunaku olwaleero eddamu okukakkalabya emirimu gyayo era nga bendera era nga entula za Paalamenti nayo yamaze dda okuwanikibwa waggulu nga ku ssaawa 8 abaka bagenda kuddamu okukuŋŋaana okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitwala eggwanga lino mu maaso. Ku lwa 89.2 CBS FM Manduso ndi Wasajja Mahadi wano ku Paalamenti. Webali nnyo Wasajja Mahadi. Mu mawulire amalala enkaayana ku bukadde 10 omukulembeze eggwanga Tibuhaabulwa ze wabuli baluganda abafiirwa abantu baabwe olw'ab'ebijambiya okubatemula mu bitundu bya Greater Masaka zeeyongedde oluvannyuma lwa poliisi okufulumya alipoota ku ndaga butonde nga ziraga nti abamu ku bantu abaweebwa ensimbi ate si be batuufu. Alipoota ya poliisi ku by'omugenzi Francis Ruhamyakaaka byalaze nti ab'enganda z'abatuufu basibuka mu disitulikiti y'Ekisolo kyokka ono yaziikibwa ku kyalo Ddongwa mu ggombolola y'Ekiseka disitulikiti y'e Lwengo oluvannyuma lw'okubulwa ab'enganda z'abatuufu mu kiseera ekyo era ensimbi ne ziweebwa omu ku mikwano gy'amanyiddwa nga Ssentongo ng'ono wa ku kyalo Ddongwa. Abooluganda lwa Ruhamyakaaka nga bakulembeddwamu Ssebuguzi David basabye abakulu bayingire mu nsonga zino bunnambiro basobole okufuna obwenkanya mu mbeera eyo. Ssente bwa disitulikiti y'Erwengo Ibrahim Kitata ategeezezza nti abakulembeze baakukola ekisoboka balabe nga wabeerawo obwenkanya mu nsonga zino. Wabula omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID Charles Twine agambye nti wadde ng'omusaayi gwalaze ekyo wabula eby'okuziikula ebisigalira by'omugenzi bikyali biwanvu ddala. Omuntu bw'abanga alina omuntu nga yafa ate ng'ayagala kumuziika mu kitiibwa kye ekyo naffe tukiwagira. Waliwo ne isi ya ssente ze bagamba nti abantu abakyamu be baali bazirina
nga nase position yaffe nga police kusinziira zino Ssente engeri gye zaali amabugo era nga ddala amabugo galina okugenda ku famire yafiirwa. Kakati results bwe zikomawo eky'omukisa omulungi ne zijja nga ziraga nti omu mu b'enganda ate era abaali bakomplaininga results zaalagira ddala nti mu butuufu balina akakwate era baluganda naye okubanga tulina results nga ziri positive kyokka ate nga fayiro teriiwo ngera tetulina kye tusobola okukola kubanga era be baatumya fayiro bo bennyini be baakola complaint. Ssebugusi David omu ku booluganda lw'omugenzi Ruhamya Akaaka agamba nti baagala mabugo gaabwe. Ono Mbonimpa muganda we yamuleeta okukola wano baali bamumanyi ne chairman LC wano yali amumanyi nti muganda we yamuleeta naye tebasobola mukubira simu kumutegeeza nti muganda waafudde. Nsaba yenna gwe kikwatako nga nzi chairman n'obwa chairman ngenda kubuleka sigenda kudda mukulembera mu gavumenti efaanana bw'eti erimu abantu abatalina mazima ngenda kulekerawo okubeera chairman kubala nimanyi chairman yonna kuyamba bantu. Njagala batuyambe batukwase ku lutalo luno tutwale muganda waffe Ruhamya Akaaka tebakiriziganya naffe tugenda oba tunaamutwalira mu lubugo oba tunaamutwalira mu kiveera nga biri mu lumogo omwenda nagumu gujja twetolodde mu mateeka naye amateeka gaganye. Nnaku nnyo nti poliisi okuvanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa mwenda nga tumaze okufiirwa omuntu waffe bwe yamanya nti bannannyini mufu baze okumunona nga tewali balala bamubanja yateekawo DNA. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 94.2 Manduso. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi. Ng'abakugu bongera okulabula nti enjalanya muwadde akatebe yolekedde okuzinda ebitundu bya Uganda ebyenjawulo olw'omusana ogugootaanyizza sizoni eno ne gutta ebirime ebbeeyi ya kawunga yo yeekanamye dda ng'abasuubuzi bagamba nti ebbeeyi ya kawunga erinnye okuva ku kasooli alinnye ennyo era n'abula mu kiseera kino. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingawo. Embeera y'obulamu bw'abantu abawerako naddala bamufuna mpola yolekedde okwongera okukaluba olw'ebbeeyi y'obuwunga eyongera okulinnya buli kadde mu bifo eby'enjawulo wadde nga amasomero gakyali maggale. Mu kadde kano ensawo y'obuwunga eya kilo 5 esuubuzibwa wakati w'emitwalo 9.9 okusinziira ku kifo w'ogenzi. Mafuta yatuna okuggwayo aweddeyo ate n'amafuta galinnye nnyo n'olwekyo abajja oggula obuwunga bakimanye nti obuwunga buli mitwalo 9 paka ne ku mitwalo 8.5 okusembayo kuba bwa wansi. Kulekera mu 9 CBS Emanduso nze Farida Bongole mu Kampala. Olusekesero ebyemizannyo Sports News Beat wano ku Manduso. Olusekesero ebyemizannyo. Leero mu lusekesero ebyemizannyo tukutyabidde abamu ku bazannyi ab'amaanyi mu klabu ez'enjawulo abatagenda kuzannya mu mpaka za World Cup ey'omwaka ogujja mu ggwanga erya Qatar oluvannyuma lw'amawanga gaabwe okuwanduka mu World Cup qualifiers. Sebadduka John Paul. Abamu ku bazannyi bano kuliko Erling Haaland enzaalwa ya Norway nga muzannyi wa kilabu ya Borussia Dortmund ey'omu ggwanga lya Germany. Ono si wakulabikako mu ggwanga lya Qatar mu World Cup ey'omwaka ogujja kuba Norway teyasobodde kuyitamu mu kakunguntako okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup eyo. Omuzannyi w'okubiri ye kapiteni wa kilabu ya Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang enzaalwa ya Gabon naye si wakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Gabon teyasobodde kweyongerayo mu kakunguntako okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup eyo. Owokusatu ye Gianni Oblak golokipa club ya Atletico Madrid nga nzaalwa ya Slovenia nesi wakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Slovenia yamaze dda okuwanduka mu z'okusunsulamu abaneetaba mu World Cup ey'omwaka ogujja. Omuzannyi ow'okuna ye Naby Keita enzaalwa ya Gini nga muzannyi wa kilabu ya Liverpool nono si wakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Gini teyasobodde naye okweyongerayo mu z'akusunsulamu amawanga aganeetaba mu ggwanga lya Qatar omwaka ogujja. Owokutaano ye Wilfried Zaha omuzannyi wa kilabu ya Crystal Palace nga nzaalwa ya Cote d'Ivoire Ivory Coast nesi wakulabikako mu ggwanga lya Qatar kweyongerayo mu z'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup ey'omwaka ogujja. Kwoteka n'abazannyi abalala bangi ab'amannya mu kilabu ez'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya boolekedde obutalabikako mu World Cup ey'omu ggwanga lya Qatar ey'omwaka ogujja singa amawanga gaabwe ganaba tegakoze kimala okuyitawo okugenda mu World Cup eyo. Luno lwe lusekesero ebyemizannyo. Ebigambo bingi byogeddwa olwaleero 18 omwezi ogw'e11 ogwezi omwaka mulamba oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu kwekalakaasa okwafiiremu abantu abangi mu kibuga Kampala. Katujjukanye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okutuusa okusaasira kwange
awamu n'ab'Obuganda bonna okutwalira awamu eby'eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abaafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi bya Uganda, era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno bwe tulimu tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa Abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa. Abantu 8 battibwa mu kiseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa, naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna kwekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako, era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo omuseenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50 era abangi bwe batyo abafunye ebikajjo. Wetwogerera kaakati mu makomera wakyali abantu abalindiridde okutwalibwa mu makooti, abalina emisango n'abatalina misango. Tusaba Namugereka abasangula amaziga era abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'eby'omwoyo.